Yesu yeebazibwe, mbaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze Miriam Jjumba, mbeebaza nnyo olw'okutulaba, olw'okutusabira, olw'okutugoberera, olw'okukola Mukama by'aba atuyise okukola. Obubaka buno bwe ndeese olwaleero Mukama bw'atuwadde bwongereza ku bubaka bwe nnaakasembayo okupositinga obukwatagana ku by'omuzizo mu kkanisa. Ndowooza mu vidiyo esembyeyo nayogera ku eddiini emu engeri gye yali eyingidde. Ekifaananyi Mukama kye yasiiga yakozesa ddiini naye yabye besikala alaga bya muzizo ebiyingidde mu kkanisa. Sigenda kubiddamu, ojja biraba mu vidiyo eyo oba obadde tonnabiraba. Kale kakati obubaka buno bwajja nga 5 January omwaka guno nga gutandika 2023. Era initially saasooka butegeera, bwantwalira weeks eziwera okubutegeera. Naye Mukama mmwebaza nnyo, Omwoyo Omutukuvu mmwebaza nnyo 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 olw'okubumenyeramenyera ne nsobola obbutegeera ne nzija nange ne mbukunnyonnyola. Nkakasa nti obubaka buno Mukama bw'atuyisaamu okukuleetera ggwe kkanisa mu Uganda bulina ekifo ekirala bwe bukutwala, bulina eddaala kwe bukutuusa. Kale kankomaawo. Kale kati mu kulaba nalaba nga waliwo omusajja yali alina booda nga nze nali ntudde ku booda nga ye antwala, era twasimbula we twali obudde bwali bukya, naye bwe twatuukira gye twali tulaga ku gye yali ayagala okundaga obudde bwali butadde nga ndaba bulungi zaali ssaawa ng'emu oba bbiri ez'okumakya. Era bwe natuuka nalaba ekyalabikanga ennyanja. Ensonga lwaki nkyogedde bwe ntyo kubanga initially I did not realize nti yalina nnyanja gye nnali mmanyi. Nze gye nakulira mu kifo nga waliwo ennyanja, Lake Victoria. Kati kitegeeza nti bwe bantwala mu kifo ekyo bwe nakulira nali nsobola okwawula singa ennyanja eno oba ekifo ekyo kyali kikyuse. So nze bwe bantwala ku sipooti yennyini gye nnali mmanyi obulungi. Ennyanja nga bwe nkugambye nali saasooka I didn't initially realize nti ennyanja gye nali ntunuulira y'ennyanja ly'emu gye nakula ndaba. There was a change, a very, very big, in fact not a change, changes. Kanzilisting eziri changes 5. Change esooka. Jjukira ennyanja waliwo awabeera olukalu oba land, then n'ennyanja weetandikira ne yeeyongerayo. Naye mu kulaba nalabanga lake shore oba olubalama lw'ennyanja nga lweyongerayo eri munda, nga kitegeeza ki? Olukalu oba land yalya ennyanja n'esenguka ne yeeyongerayo. Nga kitegeeza okuva ennyanja we yali ng'etandikira edda, mu kulaba we natuukira okulaba awantu awo, okuddamu okulabawo, ng'oyinza otambulawo half a kilometer okuva ennyanja we yali ng'etandikira. This time round okuva awo paka amazzi we gaali gatandikira this time, okutuuka ku nnyanja we yali esengukidde, we yali etandikira at that time we nagirabira, nga waweerawo obuwanvu bwa kitundu kya kilomita. That is a long distance. Kitegeeza ki? Nti awo wonna awaali ennyanja yali yavaawo nga waakala, ng'ettaka oba ensi oba olukalu nga lwali awo. Basically nga kiki ekiriwo? Nga waliwo ebitiititi, waliwo omuddo, waliwo omusenyu sand, waliwo ebitakataka, naye nga si mazzi, nga tewali ttondo ly'amazzi, nga amazzi geeyongerayo. Era ekifo ekyo wonna awaali ng'amazzi edda, nagenda okulaba nga waliwo abantu nga batambula, bavugirawo boodabooda, batambulirawo, bavugirawo emmotoka, nga olaba beach naye nga beach eringa ssaani, nga waliwo omusenyu gwokka, bwe watyo ewaali wafaanana. That's the first change. Enjawulo ey'okubiri, I saw small boats on the lake. Initially ennyanja eno edda
yalabikanga waalingawo amaato amanene oba emmeeri oba ships ezaavanga mu mawanga amalala ne zijja ne zidookinga ne zijja ne zitikkula ebintu ne zijja ne zitwala ebintu nga zikoma wano olubalama we lwalinga. Naye olw'okuba ennyanja yasenguka, olw'okubanga olukalu lwali ennyanja, amaato gano amanene n'emmeeri zino ennene zaali tezisobola kutuuka wano we zaalinga zituukira edda kubanga amazzi gaba very shallow. Ndowooza ntegeerekese. Kati nga kitegeeza bwe baba baagala okutikkula, emmeeri zino oba ships zaalinga ziri over 1.5 kilometers. Ndowooza about 1.5 kilometers, wakati wa kilomita emu ne 1.5 kilometers munda. Kubanga we waali amazzi agakola ki? Agali deep ekimala okubeera nga emmeeri egobawo oba eyimirirawo. Kati ng'okuleeta ebyamaguzi n'abantu okukola transportation eyo, goods and people, nga balina kulinnya bwato butono basobole okutuuka wano amazzi we gakola ki? Olukalu we lutandikira. However, nga bwe nkugambye nti ensi yalya nnyo oba olukalu lwalya nnyo ennyanja eno, nga n'obwato tebusobola kutambula ku mazzi ago ku depth eyo yali very shallow. Kati kye baakola ekyokusatu, badredging oba baalimamu channels oba tunnels oba canals, baakuba amakubo ne basima amakubo okusobola okufuna depth y'amazzi gye baagala obwato buno okusobola okutuuka ku lukalu. Ekyo kyakusatu. Ekyokuna, mu kulaba edda mu bulamu obwa bulijjo, ekitundu ky'ennyanja ekyo tekyaliko island, tekyaliko kizinga. Naye olw'okubanga ettaka, olw'okubanga olukalu, olw'okubanga ensi yalya ennyanja, yayingira ennyanja, ya invading ennyanja, ya infiltrating ennyanja, ensi n'ekolamu islands. Jjukira islands luba lukalu naye nga luli wakati mu mazzi. Era nalabako amayumba, nalabako emiti, nga island ziri scattered nga nnyingi. Ndowooza kitegeerekese. So I saw big islands, all artificial patches of land with trees that had invaded the water body. A big part of the lake was eaten by the land. In the middle of the lake, I saw a lot of islands scattered. This looked like nothing I'd seen before. Ndowooza ekyo kiwedde, ekyo kyakuna. Ekyokutaano, ennyanja eno yali nfu, dead. Lwaki ngamba nti ennyanja eno yali nfu? Mukoka enkuba bwe yatonnya, abantu nga basumulula kazambi, olukalu nga lusumulula ebikyafu, kasasiro ng'ayingira mu mazzi, ebitaka nga biyingira mu mazzi, chemicals nga ziyingira mu mazzi, ennyanja, ebyennyanja ebyalimu initially ne bifa, byali tebisobola kusurviving olwa pollution. Era mu kulaba saalabawo bantu, there was only one economic activity ku nnyanja eyo, transportation, goods and services, nga batransportinga amamotoka, abantu n'ebintu ebirala. Mwalimu commerce, mwalimu trade, mwalimu economics, naye temwalimu kuvuba, temwalimu fishing. Mu nsi ey'omwoyo okuvuba kitegeeza ki? Bintu bibiri. Kitegeeza emmere, kuba ebyennyanja mmere. Kitegeeza ennyanja eno teyaliimu mmere. Ekyokubiri, mu nsi ey'omwoyo ennyanja etegeeza okuvuba emyoyo oba okubuulira enjiri. Amiina. The whole place was a mess. It looked like a dead place compared to what it was before. Nga bwe nkugambye, sewage oba obukyafu oba dirt, residues, chemicals, effluent, ebyajjanga mu nnyanja eno olw'amukoka n'ebirala byatta ennyanja n'efa nga tekyalimu bulamu. Amazzi gaasigalawo naye nga mafu nga temuli bulamu, nga tegasobola kususitaininga bulamu. Ndowooza kitegeerekese. Sewage ono oba obukyafu buno bwennyinnyonnyodde butegeeza kibi oba eby'omuzizo oba ebitakkirizibwa oba ebifaananyi
era ye message yemu Mukama gyatuwadde bw'oba weetegerezza. It is the same message Mukama gyatuwadde mu previous video. Ndoza video 3 eziyise zonna it's the same thing. Islands zino zitegeeza ki? Ebizinga bino ebiri mu mazzi. Jjukira mu nature Katonda bwe yali atonda ennyanja eno, ekifo ekyo portion ey'ennyanja teyaliimu islands, yali njerere ng'amazzi gokka ge galiwo. Ensi olukalu lwayingira ennyanja eno Ekkanisa. Bwe lwagiyingira ne lukolamu obwakabaka, ne lukolamu dominions, ne lukolamu obufuzi. Ndowooza ntegeerekese. So, islands zino oba ebizinga bino bikiikirira obufuzi bw'ensi, bukiikirira emizizo gy'ensi, bukiikirira obwakabaka bwa Sitaani obuyingidde mu Kkanisa. Ekkanisa amazzi amangi kitegeeza bantu. Kati Pawulo waba awandiika ayogera nti ffe tuli bitundu bya mubiri gwa Kristo. Ekkanisa bantu, amazzi bantu, ekkanisa bantu. Kitegeeza ki? Ennyanja ekiikirira Kkanisa ya Mukama waffe Yesu mu Uganda. Kyova olaba eri Lake Victoria. Ndowooza ntegeerekese balinda ze leeka endala mu ggwanga edda naye bandaga Lake Victoria. Kitegeeza ki? Nti Ekkanisa ya Mukama waffe Yesu yayingiramu ensi yagirya. Ensi n'eyingira, Ekkanisa ne yeeyongerayo. Kyova olaba nkugambye okuva ku lukalu we lwalinga lukoma lutandikira, oba ennyanja we yalinga etandikira edda, walinga olina kutambulawo half a kilometer okutuuka amazzi we gali gatandikira this time. Kitegeeza ki? Nti olukalu ensi yayingira Ekkanisa, Ekkanisa n'ebanga yeeyongerayo. Jjukira mu butonde Katonda engeri gye yakitondamu, obwakabaka bwa Katonda bwe bwali bulina okujja mu nsi, buli ensi, bujjula ensi. Bayibuli egamba nti ekitiibwa kya Katonda kinajjula ensi ng'amazzi we gajjula ennyanja. Naye what is happening? Ensi yejjula ennyanja, yejjula Ekkanisa. Oba ndowooza kitegeerekese. N'eteekamu n'obufuzi, dominions, n'eteekamu obwakabaka bwayo, n'eteekamu ebyoto, n'eteekamu ebifo byayo, headquarters, nga mulimu n'amayumba. Kati njogedde ku siweji, ebyo ebikyafu kye bitegeeza kibi, n'ebyemizizo n'ebifaananyi. Islands nkugambe kye kitegeeza obwakabaka, dominions, n'obufuzi n'ebirala. Emiti gitegeeza ki egyali ku islands ezo? Kubanga emiti tegyali wakati mu mazzi, gyalinga ku islands. Emiti gino gitegeeza doctrines, gitegeeza obuyigiriza, enjigiriza ez'obulimba, abo boolaba bannabbi b'obulimba, abantu abatunda ebyamagero n'ebintu ebirala. Nakugambye mu vidiyo ewedde, mu videos eziwedde, video ya audit ey'okulaba ebitabo, Mukama yali ayagala tubale ebitabo ku buli area y'Ekkanisa. Mulimu okusinza, engeri gye tukwatamu ssente, engeri gye tubuliramu enjiri, ebigendererwa byaffe, engeri gye tukwatamu abantu, sales zaffe, fellowship zaffe, buli kimu ekikwata n'Ekkanisa Mukama yali akikebera. Amiina. Kati emiti gino, doctrines zino ziyingidde mu bufumbo. Ndowooza olaba obufumbo engeri gy'emintu gye bikyuseemu, engeri gye tutandise okukola ebintu birabikanga, naye ate nga birungiddwamu obulimba. Olaba nti ennyanja ekyaliwo nnene, naye ate mulimu ekirungo, mulimu islands z'omulabe, mulimu islands z'ensi. Ziriko neki? Ziriko n'ebyoto, ziriko neki ekirala, ziriko doctrines. Emisingi egya islands zino, emisingi gy'emiti gino njigiriza ya bulimba, naye biri wakati mu Kkanisa. Bwe bubaka buno kye butegeeza. Amiina. Kakati nga bwe nkugambye ekintu kino saasooka kitegeera initially, nasooka kulowooza kitegeeza ki. Nze nasooka nakulowooza biri bya Lake Victoria, naye Mukama n'ampa ekisa. Wayitawo weeks 3 omusumba w'Ekkanisa mwensabira n'atugamba bannaaye, Mukama tugenda kusaba n'okusiiba, tugenda kuyingirako mu kusaba n'okusiiba, I think for 2 weeks. Tugenda kusaba kwenenya, tugenda kusaba Mukama atulongoose, tugenda kusaba Mukama atugogole. Ndowooza kye kigambo kyasinga ng'okozesa, Mukama atugogole, Mukama atulongoose, Mukama azibukule ensulo zaffe. Nga kiringanga nga bw'onogamba nti tuli clogged, ensulo zaakola ki? Zaaziba. Mukama yeetaaga n'ajja n'aleeta excavator n'akola ki? N'abijjamu n'agenda ng'atugogola. Era nange okusaba n'okusiiba okwo nakukola ki? Nakwenyigiramu. Kaakati wayitawo nga wiiki emu ng'okusaba n'okusiiba okwo tukuyingidde. Mukama n'addamu n'anziza mu kifo ekyo kyennyini we nnali. Biro ebintu bye nkunnyonnyodde we nabirabira, we yanziza. But this time, ndaba excavators
muzimanye ebyo ebimotoka ebikola enguudo bisima. Jukira byo tebiringa abantu bisobola n'osima ne bwe kiba kiyinja nga kyenkana wa bakisimayo. Ne bwe guba muti nga gwenkana gutya. Kitegeeza excavators zisobolera ddala okugyayo islands zino, zisobola okudismantlinga islands. Excavators zino ez'omwoyo, ebimotoka bino eby'omwoyo, omukono gwa Katonda guno omunene ogw'amaanyi gusobola okumerengula okumenya ennyumba zino ze baazimbako, gusobola okumenya enjazi zino ze baateeka mu ki? Ze baateeka mu nnyanja, ze baateeka mu kanisa, sobola okugyayo okusiguukulula emiti gino singa tusaba. Amiina. Olaba okusaba kwokka kwe nakola akaseera ako, nagenda okutandika okulaba nga ndaba ebintu bitandise okukyuka nga excavator zivuddeyo. Naye zaali zikozeeko akatundu katono, ate okusaba n'okusiiba ne kuggwaako. Kati ne mbivaako ne nkola ebirala. Ndowooza y'ensobi gye nakola, naye Mukama byonna abiganya olw'ekigendererwa. Amiina. Ekyokubiri kye nalaba this second time, nalabanga amazzi, jukira this time nkugambye amazzi gano gaali makyafu initially mu kulaba, gaali makyafu olwa effluent, olwa residue, olwa chemicals, sewage, obukyafu, slit n'ettaka na biki ebyali biyingiddemu nga tegakyalimu na bulamu. Naye this time nagenda okulaba nga amazzi gatandise okutukula eno ku lubalama eno gye gakomerera ng'olaba gatandise okutukuulirira, nga gatandise ofuna kkala erya bit clear. Era nalaba omudumu oba pipe yali eva mu ttaka ng'eyiwa amazzi nga gali clear nnyo. Sirabanga ku mazzi gafaanana bwe gatyo bukyanga mbeerawo, sigalabanga, osiogera ku mineral water. Okusinziira ku ndaba sikakasa nti amazzi gano gaali mazzi gano aga bulijjo. Nga ne sawundi yaago owulira galimu obulamu, kuba nayimirira we nali ne ntandika okuwulira obulamu obuli mu mazzi, nga mpulira obulamu obuli mu mazzi. Amazzi gano gaalina obulamu. Tegaali malamu naye gaalina obulamu, nga kitegeeza ki kyali kisobola okutransferinga obulamu okuva mu Katonda ne buyingira mu nnyanja eno enfu, ennyanja eno etalina bulamu. Obulamu bwali busobolera ddala, Mukama yali asumuludde obulamu okuva mu ye ne butandika okuyingira mu kkanisa. Era amazzi gano nagalabanga engeri gye gatambulanga, nkugambye gaali kiriya nnyo nga galina obulamu, gamalamu. Kati olw'okuba gaali malamu ng'osobola okugalaba engeri gye gatambulamu ne gayingira ennyanja. Amiina. Ekyokusatu, nalabanga olubalama luna, jjukira nkugamba ennyanja yali yasenguka, ng'amazzi gatandiikiriza okukyuka, nga gatandiikiriza okusembera, gatandiikiriza okugeza okujjuza we gaalinga edda, naye nga gatandiikiriza butandiikiriza. Nga bw'onoobeera n'olwazi olunene lw'olina okumenyaamenya, naye ng'oggyeko akayinja kamu. Amiina. Kati olunaku lwa leero Omwoyo Omutukuvu anzukiza n'aŋŋamba obujjukira obubaka bwe walaba luli nti ye njagala oddeyo ku YouTube channel obwogereko, onnyonnyole abantu ekintu kino kye kitegeeza. Obubaka buno bukwatira ddala buli very similar, bwe bumu n'obubaka bwe nzize njogera mu weeks zino eziyise. Amiina. But this time weeks nga 2 emabega Mukama yaŋŋamba njagala okoleyo oba oyite olukuŋŋaana lw'okusaba n'okusiiba ku lw'ekkanisa mu Uganda. Anybody kasita oba ng'olumirirwa ekkanisa, Mukama atuyise okuyingira mu kusaba n'okusiiba, tugenda kikola mu mwezi gwa July, omwezi ogw'omusanvu. Amiina. Ndowooza tukyalinayo weeks nga 2.3 okutandika. So nze nkugambye ng'obudde bukyali, ekisooka weeteeketeeke, ekyokubiri okisabire, ekyokusatu otegekewo data kubanga it's going to be an online thing. Amiina. Kigenda kubeera ku mukutu gwa online. I'll make arrangements. Njakola arrangements sinkomewo mbannyonnyola. I think I'll post like a 5 minutes or 2 minute video ennyangu gye tusobola okudownloadinga n'okusharinga. Obubaka obwo nja buteekako gy'osobola okujoininga, but we are going to do it in the month of July. Tugenda kikola every 2 hours in the evening. Buli lwaggulo tugenda kukuŋŋaana online tusabire ensonga zino. Tugenda kusabira ki? Bino bye nnaakategeerako. Tugenda kwenenya ku lw'ekkanisa. Mukama agenda tuterawo abakulembeze abagenda otukulembera. Si nze nzekka agenda okibeeramu. Amiina. Kubanga Mukama ffenna atuyise. Nze omulimu gwange ogusinga obunene kukuyita, kulaba Mukama byampadde, kubikugamba, then kukukubiriza kubikola. Amiina. So tugenda kwenenya. Tugenda kusaba Mukama ayuze emitima gyaffe. Twenenye tumenyeke ng'ekkanisa ffenna. Amiina. Mukama atugogole
Mukama atulongoose, Mukama atuzibukule, azibukule ensulo, ennyanja eddemu eri ensi, si ensi okulya ennyanja. Ebyo ebyoto byonna bye baateeka mu kkanisa, bannabbi b'obulimba, enjigiriza ezitali ntuufu, ebyo byonna sewage residue, chemicals, effluent, byonna ebibadde biyingidde mu kkanisa eby'omuzizo, tugenda kubimenya mu linnya lya Yesu. We are going to clean this house ku lw'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Tugenda kusaba Mukama alongoose okusinza kwaffe. Waliwo ebintu eby'omuzizo. In fact, recently mbadde I think even today mbadde awo nga neebuuza naye smoke machines ze tuteeka mu kyaki, just nkirowoozeza bulowooza, smoke machines ze tuteeka mu kyaki tuteekamu zaaki mu kusinza. Why do we need smoke machines? I was just asking. So bw'oba osobola omanyi nze njagala nnyo research. By the way, omulimu gwange ndi munoonyereza. That's my job. I do research. That's my job. So njagala nnyo okunoonyereza ku bintu bwe. It was just an idea neŋŋamba kankikebere. So ngenda nange kikebera, but I don't really think mu Bayibuli mwekiri. Jjukira Mukama yatuprescribingira engeri gye tulina okusinzaamu. Si kakasa nti mwekiri, bw'okiba gyekiri fine, osobola okiteeka mu comments awo wansi, nange nenjiga, ndi buggufu eri okuyiga. Amiina. So tugenda kusaba Mukama akwate emisingi, akwate ku misingi gy'ekkanisa gyonna, buli musingi ogutali ku Kristo agunyenye aguyiwe. Mu video gye naposting eya audit, Mukama waffe yali yagamba nti agenda kuyiwa ekintu kino kyonna, azimbe ekintu ekipya ku musingi gwa Kristo. Amiina. Okusinza, okusaba, obufumbo, okukuza abaana, byonna ebintu ebigenda mu maaso mu maka gaffe, buli kyoto kyonna, buli kintu kyonna ekitali kya Bwakatonda, eno essaawa yakweteekateeka ennaku ez'oluvannyuma ze tulimu obudde buweddeyo. Amiina. Saawa yakwoza byambalo byaffe musaayi gwa Yesu. Saawa yakugyamu mabala. Saawa yakugolola ngoye zaffe ziveemu enfunyiro. Saawa yakutuukirira. Saawa yakumenyeka. Saawa yakudda eri Katonda. Saawa yakubatizibwa mu muliro. Kino ekiseera kye tulimu, if I were you, nandiseevinze kaddata kange nensooka neenyigira mu kusaba kuno. So nja kukomawo ng'obudde butuuse mbabulire engeri gye tugenda okujoyininga. Amiina. Nja kukola arrangements and I'm sure I work with a number of people okutuukiriza mandate eno Mukama gy'atuwadde. Kale ndowooza mmaliriza obubaka mbumaze bannange. So mbayita mu mwezi gwa July tugenda kuyingira mu kusaba n'okusiiba nga twegayirira Mukama ku lw'ekkanisa, nga tukomawo eri Mukama, nga twenenya. Mubimanyi byonna saagaana biyingiramu. Kale Mukama bampere nnyo omukisa, Mukama ababikkeko, Mukama abapreserving, Mukama abeetooloole, Mukama abeebulungulire, Mukama abasanyuse, Mukama abeere nammwe mu buli kimu kye mukola, abakulembere, abakubire empenda, abatemere empenda, ababeerere ekkubo, ababeerere omusana, ababeerere ekiggo, ababeerere omumuli, ababeerere byonna, asooke era y'aba abeera enkomerero yaffe. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kale Mukama abampeera omukisa. Nze Miriam Jumba. Bye bye.